obubaka buno nja kubuwa mu CDF Muhoozi. Speed gyakolerako emirimu eyinza okuteeka eggwanga lino mu buzibu. Ebyono bayogera nga bamusiba, ono bayogera bamusiba, ebyo biyinza obutakola. Nakugamba kino nkiddamu, njagala okoppe General Muhoozi, njagala okoppe ebyobufuzi bya kitaawo ne kitaata omuto General Sale Musale. Okola ebintu bingi nnyo n'akuyita n'ayogera naawe. Ate n'ovaayo ng'okkaanyiza naye. Ate takkaanyiza naye talina kyamukola nnyo kiri awo. Erias Lukwago abaddewo ebbanga lyonna nga awaabira gavumenti n'ayogera ebigambo Ssemujjuŋŋanda. Naye President Museveni tabakolangako, tabasibaasibanga ebintu by'effujjo. President Museveni yakugamba bino byonna mubikole nti munvumira maama w'abaana bange. Onfuna bulungi? Mumuleke. Naye nga ddala omukyalo oyo n'abaaba ayogera yali alumbya ani wadde ali mu mbeera etali nnungi oba oli awo alwana n'obulamu. Omuvumo otya, omutyoboola otya? Omutyoboole nga mutabani we ali wali Muhoozi nga ye amekamanda ate nga agidde mu kifaananyi nti zisimanyiirwa. Sigamba nti Muhoozi byakola bye bituufu kubanga naye asusizza effugabbi, yeefudde n'atagambwako, ayogerwako abamwogerako bakwata. Naye bw'obanga oli munnabyabufuzi ng'oli siniya nga Muwanga Kivumbi, ekikwogeza ebigambo by'abafuuti soja kiki? N'ovuma President Museveni wakava mu kkomera omusango omunene gwenzikaanya nti si ye yaguza. Naye odiringa n'abasajja abaagenda mu nsiko ne babuuka emirambo. Tugenda kumaliriza. Njagala tugende wa Muhammad Muwanga Kivumbi. Ye Amanda mu mbugo. Mu Luganda kitegeeza ki? Yetuze. Because yava mu kkomera ne bamuta. Lw'olunaku lwakuna mu kumuta n'adda ewaka n'akola olukuŋŋaana. Luno lwalimu ne Lope, leader of opposition, Mwami Joel Ssennyonyi. Nalabako yaliko omubaka wa Butambala omukyala Aisha Kabanda, nalengerayo omubaka w'Empiki Nambooze n'ababaka abalala. Wano Muwanga Kivumbi bwe yavaayo okwogera, ensi teyasuubira nti byagenda okwogera ate byebyo. N'avaayo n'awanda omuliro gwali muyitirivu. Enkeera ku lunaku olwokutaano ng'amaze okusaala jjuma, yakwata ekkubo n'agenda ku muzikiti gw'Ekibyo. Yamala okusaala jjuma, bamwaniriza abasiraamu, baleese amatooke, baleese enkoko. Aba avaayo ku kiggwa we baamukwatira ne bamuteeka mu drone. Naguno gwaka ab'ebyokwerinda tebavangayo kukola statement aliriddawa. Si gwe gusoose okukwata omuntu ne bamuta ate ne baddamu ne bamukwata. Tukijjukira ku mugenzi Muhammad Ssejjirinya, zijjukirako omu ku baali abaavunaanibwa obutujju bw'okutta Kaweesi baamuta awo naye ne bamukwata, bazze barearrestinga abantu. Awo wenjagala obeere ng'okwata Abe Muwanga Kivumbi ki ekyagenza obubi? Yali mmente okuddamu okukwatibwa, mukwatibwa waliwo entegeeragana oba? Kakati obubaka buno bwonna, obubaka bwengenda okuwa omukulu Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi amanyiddwa nga senior politician. Tewali wamubuusabuusa. Naye ye jeemu bwana Muwanga Kivumbi teriyo muzira mufu. Simanyiyo muzira. There is no a dead hero. Kiteeke mu Luganda. Teriyo muzira mufu. Obulaba okimanyi gye biri mu Luzungu naye mu Luganda mbadde nkirina. Teriyo bwana Muwanga Kivumbi, eno message njagala egende gy'oli. Oyagala kulwana kujjako President Museveni, ogenda mugirako mu kkomera. President Museveni ogenda mugirako ng'oli mufu. Ebimu ku byawanguza President Museveni ne ttiimu ye kwe kubanga abantu be yali avuganya bali mu maaso. Mu bwongo, mu nkola, mu buli kimu. Onfuna bulungi? Tosobola kubanga oli mu ebyobufuzi, oli mu byabufuzi eby'abaana abato, ebyobufuzi by'abafuuti soja. Ntegeeza ki? Bafuuti soja abamusi bonna. Yavuma n'alaba nga okoze ensobi n'akugamba gw'okwata abaana,
gwe wakwata sengaawo ofuna bulungi Mm. n'osekerera abalwadde n'ovuma abantu abakusinga n'obawemula Muwanga Kivumbi okyali mu kiraasi ebuguumiriza ebyobufuzi by'okubuguumiriza njagala obeera ekyokulabirako olabe abantu Erias Lukwago wali omuwulidde ddi ng'avuma President Museveni Erias Lukwago wali omuwulidde ddi ng'alumba famire ya President Museveni Janet madamu mukyala Janet Kataa Museveni mukyala President Museveni wali omuwulidde ddi ng'ayogera nga ajerega bannabyabufuzi President Museveni olw'olumu lwanyiize ne President Museveni n'abaaba ayogera ku Mr. Kyagulanyi amwogerako nti Mr. Kyagulanyi mwami Lukwago mwami Kano Kizza Besigye owali omuwulidde ddi ng'avuma famire ya President Museveni wali wakubuuza nolaga nti kati Lukwago aliwa ali ku TikTok live kye njagala okugamba ekyokuba nti ali mu kkomera tekijjaawo kuba nti yayogeranga ebyobufuzi ebirimu ensa ate ebyobufuzi eby'ekintu ekikulu Muwanga Kivumbi sijja kulimba ku bintu bibiri baanabeeranga Mandela nti bagenda musiba ebbanga ddene aveeyo afuuke pulezidenti tujja kikubira mu ngalo essaawa zino bw'obanga odiringa n'abayeekero olina okumanya kiki ky'oyogera ddi n'ovaayo n'oyogera ebyobufuzi by'abafuti soja ebyobufuzi bya Sky Soja nga kyali eri n'ovuma omukyala wa President Museveni akugamba manyi buli muntu abako n'ekintu ky'agamba nga nze bengamba nti nze kasita onkwatira ku famire sifa kiba kigenda kuddirira ne President Museveni yakugamba bino bina mu bikole nti munvumira maama w'abaana bange onfuna bulungi mumuleke naye nga ddala omukyalo oyo n'abaaba ayogera yali alumbya ani wadde ali mu mbeera etali nnungi oba oli awo alwana n'obulamu omuvumo otya omutyoboola otya omutyoboola nga mutabani we ali wali muhozi nga ye amekamanda ate nga ajidde mu kifaananyi nti ze simanyiirwa sigamba nti muhozi byakola bye bituufu kubanga naye asusizza effugabbi yeefudde n'atagambwako ayogerwako bamwogerako bakwata naye bw'obanga oli munnabyabufuzi ng'oli siniya nga Muwanga Kivumbi ekikwogeza ebigambo by'abafuuti soja kiki n'ovuma President Museveni wakava mu kkomera omusango omunene gwenzikaanya nti si ye yaguza naye odiringa n'abasajja abaagenda mu nsiko ne babuuka emirambo 500 $500 million bw'oliko bw'ozannyisa ng'ate omwana akulaze nti tagenda kugendera ku nfuga ya kitaawe ey'okuteesa kubanga omuntu okweyagaliza obukulembeze kyabuntu naye osobola okweyagaliza obukulembeze n'otabutuukako kuba ne mutabani we ne Gaddafi yalowooza nti mutabani we yagenda okudda mu buyinza ninga Mukama ayina enteekateeka y'endala omuntu okweyagaliza obukulembeze kirimu buzibu ki bannayuganda embanga buli muntu yenna ajja kubafuga nga temusobola kwerwanako buli muntu abafuge ate oba temutegeera omuntu babakolere ki abe Muwanga Kivumbi oli ku musango ogwakuteekebwako ogwa mada kuba bagamba omusango pulezidenti nga yakavaayo nti tebali kubawa beyiro ne bakuwa beyiro n'ovaayo nodda mu kabampaani ku bintu bibiri Muwanga Kivumbi tugambe nti weekyayi bw'oba weekyayi nga wabweru tokyayagalayo kkiriza obagaana ekigenda okutuuka kugenda kukiraba bw'oba nga odiringa n'omwana wa President Museveni alowooza mbu yagenda okudda mu buyinza omanyi omuntu tosobola mugaana kulowooza nga bayagala yalowooza mbu yagenda okudda mu buyinza ate atulazeeko nti ayogerako gwakwata akwata n'abatamuvumye gwe n'ovaayo n'omusensebula kuba nze sikkiririza ekyokuba nti omuntu tokkaanya naye sikkiriza mu kutyobulwa na kuvuma ofuna bulungi n'omuvuma ebivumo biwawulidde boogera kuba bw'obiddamu naawe obanga abyogedde n'ovuma omwana akulira amanyi n'okukola ebintu nga nze nyina ekirowoozo nti byakola ebimu kitaawe abatabimanyi
bwoba bwana muhozi bendowooza Ini kubanga baga- bw'otunuulira nammeere bagamba nammeere kigambibwa yakwatibwa Mm. aba aleetebwa e Kampala emmotoka ne bakiika ate ne bamugjamu n'abaali bamukutte ne babayisaamu empimbu kiba kitegeeza nti omwana alina kyasalawo taata bwe n'agamba nti omwana asazeewo bw'ati nedda ekyo kifu Mm. onfuna bulungi Mm. Muwanga Kivumbi toli mu kiraasi kimanyi osobola okuba nga olina obunyiivu Muwanga Kivumbi nze nali mumanyi nga munnabyabufuzi asabika Muhammad Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi ayogera balina group eyo yalimu Muhammad Muwanga bannabyabufuzi Kivumbi bano wammanga Mm. Omuloodi Elias Lukwago akali amaggwa Meja Lubega tunuulira Segona akali amaggwa ng'omanyi obusungu bw'alina nga mukwano gwe Elias Lukwago wali omuddeko yakola statement evvoola oba evuma okimanyi nti asobola okukuvuma nga tayogedde ekigambo kya kuvuma naye nga agereesa bugereesa Muwanga Kivumbi akali amaggwa Elias Lukwago Betty Namboze bakireka yali group Semujjuŋŋanda onfuna bulungi Semujjuŋŋanda waliwo omwalinga mune Kasibante Moses we bamutuumira class monitor Kasibante Moses wali abasajja ab'engulu eyo ba Oto Odonga Odongo namulaba afaayo akaaba ofuna bulungi waliwo n'ono omulala we yafuukawo NRM yali ani eyo ngulu eyo ebiseera ebyo bye byalimu abasajja ba Barnabas Tinkasiimire webale nnyo ba Wilfred Ebyobufuzi ebyo Niwagaba biri mensa byaddawa kyenjala okugamba Muwanga Kivumbi tugenda kuwa ebimuli byo nga format gy'oyisemu ey'okuvuma okulengeza abantu b'otakkaanya nabo nga ogiwanguliddemu njagala ombuulire omanyi waliwo ekigambo withdraw kitegeeza ki kibingi kuleka kintu waliwo n'otakikola bw'olumba front boat embeera n'egaana no withdrawing n'ogenda n'opulaninga noddamu n'olumba buto ekyo mu bulamu kibeerawo ne mu magye kibeerawo ne mu byobufuzi kibeerayo baakakusiba oli ku musango oguteeberezebwa nti abantu 10 baafa onfuna bulungi basobola okuba nga teyakiinaamu mukono naye baakikola ki omusango gwaliko gwa butujju toteekeddwa na kweyimirirwa naye weeyimiriddwa lwaki tosooka n'ottakoko ku bigere okubuguma kwaki kabampaane waaki ddala nze guno omulembe gw'ebyobufuzi eby'omulembe guno nze kwensosa okulabira nga abantu batyobola Ssaabasajja Kabaka ate abakulembeze abo ku ntikko ne batavaayo kugamba nti oyo byayogera ku lulwe okimanyi nti Muwanga Kivumbi namulabakokko lumu ng'alinga anenya omutanda ompulira bulungi se nkuwulira yagamba naye omutanda oli sayidi kiku Mengo muli sayidi kiku nsonga eno otandika okulaga Mengo sayidi y'ebyobufuzi gyeyina okubeera ne kiki eyina okwogera awo naasala ku layini kyenkugamba ebyobufuzi byakabampaane Muwanga Kivumbi ku kiti kyo ku kiraasi byaki lwaki tosooka n'ottakoko ku bigere kati yenkwada gye bamukutte essaawa zino olina okubala ebyobufuzi nti benjogera kino kinteekawa ebyobufuzi n'ovuma famire sigamba nti byekola kale bye bituufu naye ebibi ebibiri bivaamu ekirungi ekimu ovumye omwana omuvumye b'omuvumye ovumye first lady omuvumye omusajja gwe bayita President Museveni tomukwatiranga ku mukyala we bagamba mu byafaayo talina lwe yali alayidde nga mukyala we tali ku lusegere okuggyako omulundi guno ali mu mbeera alwana na bulamu n'omuddako notandika okukudaala kakati gwe okimanyi nti President Museveni Muwanga Kivumbi essaawa zino bamukutte bameka bayokezayo ku kapiira wabweru ani yakutte Muwanga kankuwa ekyokulabirako omusajja ayogerwako mu East Africa ndowooza y'opposition wakubiri oba namba 3 Dr. Besigye Mr. Kyagulanyi Ssentamu okay Robert bw'ogogolinga awo ne mu nsi yonna ayinamu ekifo mu basinga okuweebwa ekitiibwa bw'aba nga yakwata famire ye n'afuluma eggwanga n'agana okudda awaka ye muntu asobola okukwatibwa n'abeera mu kkomera eggwanga naye tabeera nga beriri ekyo kkiriza oba gaana Kyagulanyi Ssentamu bw'aba nga yasobola okuwaŋŋanguka n'agamba kamale okugenda okulumba male okupulaani yakola withdraw
addeyo yeeteeseteese statement yentuufu bagamba ew'omugumu webaba bakaaba ew'omuti nga bakola ki nga basanyuka tuli wamu kati essaawa zino n'abantu bennyini bye babadde ayogereramu nabo banyiivu nebagamba ono naye ne bye babadde bawaga be bawaze ekiki waliwo asobola kakati mu babadde bawaga mu babadde bawaga mu babadde bawaga Kivumbi ani yataddewo embeera nga bamukutte? Of course tewali ataddewo mbeera. Weewalanga nnyo bw'obanga oyogera ebigambo lwana nnyo nti bye banaaba oli mu kagulu ejja kubeerayo bwogu. N'ekirala kinjira okubagamba ebyobufuzi tebikyalina tutumu. Bannayuganda bakkiriza nti Pulezidenti Museveni atufugira ku mudumu gwa mundu ne basirika ne balinda Katonda yalireeta enkyukakyuka. Bannayuganda baguma. Okyalabayo omuntu wano okimanyi ffe twateekangawo embeera ne bajjo nga tuyingira ekibuga ne kikwata omuliro. Ne kati era ne tugamba okuteekawo embeera tugiteekamu. Ne bwe tugamba okukomawo kati. Mudda. Nkugamba bwe nti nkugambye ne bwe tugamba okuteekawo embeera ate nga si yasukira. Ne kati temukyakolagana ne bajjo oba osobola kufuna muntu mulala gwe muteekawo. Ate nze bampita one man is standing. Kiteeke mu Luganda. One man is army kwe gamba oyimirira gweka. Nze ndi one man is army. Nga tuva tuzze mu leeti. Muwanga Kivumbi ebyobufuzi by'okubugumiriza tebikyaliwo. Mwana Muwanga Kivumbi ebyobufuzi byakoma nnyoko tebikyakola. Onfuna bulungi? Abasajja abasinga okuweba ekitiibwa wano ab'opposition bamuyita Elias Lukwago n'omusajja gwe bayita Ssemujunga Anani ne Kamukiza Besigye era bali mukomera. Naye sigamba nti mukolenga bo. Naye njagala ombulire eddiri wali owulidde nga bavuma famire y'omukulembeze. Ebyobufuzi bya Kabampaane Muwanga Kivumbi baafuna omukisa n'afuna bbeero asooka tteko ku bigere. Onfuna bulungi? Muwanga Kivumbi takoko ku bigere. Tiwabadde na nsonga lwaki wabadde oyogera ebigambo by'abasufuti soja ebyakoma nnyoko ogundi n'afa agundi agenda kufa yafudde. Profesa ayingira agenda kwogera ki nga tuli mu kwogera bintu agenda kubeera ne mwami Kintu Moses. Onfuna bulungi kampunzike nga nva wano. Ebyobufuzi ekigambo ekituufu ebyobufuzi tulikkanayo kyanyi naye nze obubaka buno njala kubuwa mu CDF Muhoozi. Speed gyakolerako emirimu eyinza okuteeka eggwanga lino mu buzibu. Ebyono bayogera nga bamusiba ono bayogera bamusiba ebyo biyinza obutakola. Nakugamba kino nkiddamu njagala okoppe General Muhoozi njagala okoppe ebyobufuzi bya kitaawo ne kitaatawo omuto General Sale Musale. Okola ebintu bingi nnyo n'akuyita n'ayogera naawe ate n'ovaayo ng'okkaanyiza naye ate takkaanyiza naye talina kyamukola nnyo kiri awo. Elias Lukwago abaddewo ebbanga lyonna nga awaabira gavumenti n'ayogera ebigambo Ssemujunganda naye Pulezidenti Museveni tabakolangako tabasibaasibanga ebyo ebintu by'effujjo. Naye General Muhoozi bagamba ew'omuti nkaddamu ew'omuti baba basekanga ew'omugumu bakola ki? Bakaaba. Otandika okukwata nga amamitaano omukyala gwe yakutte Matembe omukazi wa myaka 6 n'ogamba nze sitombuulire bino. Ekiyahaya Kalungi akutumidde oyo muwalimu n'agamba nti neebaliza Abitex yeebale nnyo okulwanyisa okuwomula abantu mu bivvulu. Ekiyahaya Kalungi bw'akugambye bw'atyo Sheikh Ssebo obubaka mbutuusizza ew'omukulu kale era tumukakasa eri muntu awemula agenda kudda ku stage y'abategeka bivvulu naddala nga bapromota b'enkulembera teriyo muntu awemula agenda kudda ku stage okujjako ng'akyusizza n'akyusa olutambi n'aba ng'asabika. By'owulidde be South Africa abakulu abakomyewo Kasodde ne team nga bayimba ani yabaleese Kampala Yoweri ani yabakomezaawo wano Yoweri bava e South Africa ne baleetebwa ku airport Entebbe. Wakati ku airport Entebbe awo ne balowooza nti buli omu agenda kukwatira baba bagamba hapana
mu bbaasi paka Kyankwanzi babadde ne Right Honorable Prime Minister Nabbanja atuwuliriza nnyo era nsubira kwali ng'agezaako okubabudaabuda babatereeza obwongo mutuufu baakomawo ng'embeera si mentally mu bwongo baali tortured mentally disturbed gye baali abajiga ba South Africa abajiga ba South Africa batulugunya abantu bayisa bubi bannayuganda bagenda okukomawo wano obwongo nga biralamu gavumenti esawulega katubatwala ekyankwanzi tubayigirize tulabe nga bwebikola omulamu ogwo twagogerako last week kasasa nga simulabye mwali gyali yagira mu bbaasi ya migugu mu nnyonyi ya migugu nedda abantu bonna bajjira mu disani kasasa twakozesa Ethiopian Airlines etali ya migugu ngamba emabega waayo nedda kaakati ekigambo ekituufu ekintu kye baakoze abantu baganda baffe abagenda South Africa okuyiiya kyefaananyiriza n'okuwamba omukyala nga tayagala omukyala omulaba eri ebisajja ebitategeera bulungi ebiwamba abakyala kubanga bannaffe abaali wano bonna baali bagenze ku kyeyo buli lwova wano n'ogenda ku kyeyo nga togenze kukola mulimu gwasomerera awaka baba waganye 95% awaka babikoze eki waganye kubanga nze toyina boyinza kunzijja Kampala nontwala South Africa nkolere millions 2.3 8 mutwalo 9 bakusaleko omusolo nga nsobola nozikola awaka kiba kitegeeza embeera yakola ki yagaana yagayagaya embeera eba yagaana n'osalawo kogenda ebweru okole ki nga bibize oyo omusajja omulaba gwe bayita Kasodde akayimba kali aka People Power yakayimbye lwaki kayimba bw'obagwe wangi nti gwe bagwe osobola okayimba lwaki teyakayimbye asobola yali omu ku bantu abakola y'omu ku bayimbi Kasodde abalina oluyimba olunene oluyimba olumu kusinga obunene ku mukwanjula ofuna bulungi omulala bamuyita Disani Kasasiro y'omu ku bawandiisi abayimbi ate ba comedian obulango bonna bw'owulira Namisha bw'ayimba yabuwandiika bonna muwa script ne mugamba yimba ABCD n'omuweereza sente n'agenda mu studio n'ayimba n'aweereza Namisha n'atereezaamu nagayina notisi gya gisobola akalango obulango bukyasinze okuyimba buno okuva mu nkuuka bonna yabuwandiika writer mulungi muyimbi mulungi comedian mulungi wano yali asobola okubeerawo naye naakulaga nti embeera egayagaya agenze South Africa okubalaba nga batuuse Entebbe nze nkitwala nti kwabadde kubawamba kubanga okutwala omuntu abantu abamu endowooza zaabwe si za NRM endowooza zaabwe baava wano nga ne gavumenti eno abamu bagikooye ebayisiza bubi bali mu mbeera mwe batasobola kukoleramu kufuna ssente ne bagamba kabagende South Africa kyekikoleteddwa gavumenti si bya NRM endowooza yaabwe anti kyenjala okugamba essaawa zino omuntu eyeetisse mu bantu abakomyewo bangi abakomyewo olowooza lwaki Kasodde azino okumwogerako lwaki ya trending erinnya kyogamba wali ali eyo atalina linnya mwe bali balina amanya naye si masitufu nnyo nga gago okugamba bamumanyi nga opposition owulira bulungi kaakati nze ndowooza ekyokubatwala ekifuba ekyo balina okulwana ennyo okulaba nti babajjamu embeera eyo ey'okuddamu okuwagira ensi yaabwe kubanga abamu bw'ogenda e Bulaaya oluusi n'ensi ebeekutamye balina ekintu kyabwe kino simanyi patriotic kiba kitegeeza ki patriotism kyeki mwoyo gwa ggwanga mbo baba bakwagaza ensi yo oba wagikyawa ku lwaki ofuna bulungi waliwo nkolekitinze wano aŋŋamba nti abantu be bajja South Africa tebaali mentally disturbed balina kye bayita tumor kyeki ndowooza trauma it's like kyekango tekimanya muzira naye era
byebimu mu bwonga nti ekyekanga wekijja. Kyejala okugamba Madamu Nabbanja namulabyeko nalyo minisita ng'ali ekyankwanzi. Kyefaananyizaako okugula omukyala n'omugula nga talina laavu yo naye n'omukozesa. Ofuna bulungi. Kakati abantu ababadde ekyankwanzi okubakozesa mucaka n'abakozesa dduyiro baagenda ng'embeera egaanye wano. Ekiyinza okubataasa kiri kimu n'ohonorable minisita nakimugamba wano. Temutwala abantu kubayimbisa nnyimba za mucaka kubambaza bintu byambalo by'amagye, mubawe ssente. Ekyabatwala South Africa kuyiiza famire zaabwe abo baagenza okukomawo awaka nga n'abamu tebamanyi we bagenda kutandikira. Embeera mbi. Abamu bagenda obusente baweereza awaka, ogenda okulaba nga bobuweereza awaka ate babukozeemu birala. N'akugamba nti naziweereza ogule poloti, ogenda okutuukayo nga tewali wadde abagenda ettafaali. Abantu abo ekyankwanzi bonna nga bye mwabayise, omanyi ssente eno ogiraba? Bagamba omukono tegugula ssente. Naye ate eriyo ssente lwegula omukwano. Kisoboka. Ofuna bulungi. Omuntu n'oba nga tomwagala n'akuwa ssente zikujja mu mbeera n'omwagala n'otandikirawo kumwagala. Abantu bonna bagenze South Africa n'ebyo byennyini bye mwaddemu basomesa tebyabagenze na mu bwongo. Lwaki? Kaakati weewalanga nnyo okusomesanga, okubuuliranga omuntu n'okusomesa omuntu omuyala n'omuntu alina ebizibu. Omuntu alowooza ngenda kutandikira awa nga nkomyewo, siina waakusula, ng'omuyimbisa kibonge kya nini. Era abantu ababadde awo bonna babadde ekyankwanzi bemubanga ekitono ennyo temubasiibuza ekitono. Temubasiibuza $5,000 nga bagenda nga badde awaka. Byonna bye mwakoze mwebale. Sooka ne mbeebaza okuzza abaana eka kuba eriyo gavumenti ezakifaako. Kuba ekigambo ekituufu ye Pulezidenti Museveni kisa kyakirina. Era yagamba Pulezidenti Museveni ng'omutuuseko mu maaso ge ne Sali Musale be bantu bemmanyi abalina ekisa ekitasangika ate bagabi. Abantu bonna babadde ekyankwazi. Honorable Minisita Majegere, mbadde nkusaba abantu abo bonna mubawe ssente. Emiliyoni atugamba nti mugaba miliyoni. Mbadde njagala kubuuza Honorable Nabbanja, emiliyoni bye bagiwa mutabani we bamuwalawo asobola gikolamu ki? Lwaki bagiwa muwala we oba mutabani? Amuwa kyakulabirako babanga emiliyoni ya mugaso. Era njiwa ekitiibwa oliwo agamba nze benjifuna nfuna entandikwa. Kuba bangi abaagala $20,000 ng'atunda amenvu, atunda bbogoya $20,000. Kyo kyegamba nti kivaalinga. Abantu abagenze e Bulaaya bw'okwata ababadde South Africa be mwakozesa mucaka Honorable Nabbanja wagambye ssente bazita batya PDM. Parish Development Model. Model. Accent ogiwulidde? Model. Kyembuuza Honorable Nabbanja, kyenkusaba nze nkimanyi toyinza kumala nnaku 2-3 nga toyogeddeko na mukulembeze. Abantu nga toyagala ate banyiige bunyiizi bakasodde n'abalala. Nensobola okwebaza Kasodde yalaze Machuwa. Awo tugenda okwogera ntogera ku gundi ntogera ku Honorable Mwanga Kimungu. Yakkiriza. Okubanga opposition n'atuuka eri n'atakolerayo kabampaane. N'ayogera ekituufu n'asabika ensonga ne zitambula. Era omuntu asobola okunenya Kasodde oba mukyamu. Kasodde bamututte ekyakwanzi nga teyesiikidde kanyeebwa. Ne bamwambaza ebyambalo by'amagye. Ndoza ne yero yamwambadde. Naye yasiimye. Otwawulidde mu speech ye. Omanyi kankubuulire eno gavumenti tolowooza nti ekola bibi byereere. Erina ebituufu byekola. Ofuna bulungi? Ate omuntu bw'akolanga ekituufu musiime mu butuufu bwakyo. Ekibi kyogere nti kibi n'ekirungi kyogere. Ffenna tukkanya nti okuzza abaana eka gavumenti yakoze makola meereere. Kubanga abaana badde bagenda okusiitaana okunoonya ssente ezibakomyawo awaka nga tebaziraba. Mbadde nsaba Honorable Nabbanja, Ssaabaminisita, togeza n'owa okugeza oba olagira nkusaba
abantu ababadde ekyankwanzi bawe gama ne pulezidenti yenanyini ssente babawe kitone nnyo $5,000. Omuntu asobola okusooka n'asasulako ennyumba emyezi 6